okubeera mu ggwanga mu mwaka ogujja. Ekitongole ekitegeka ekitwala omupiira mu Africa CAF kitaddeyo okusaba ku bantu abandyagadde okutuwa emirimu nga AFCON 2027 egenda mu maaso. N'olwekyo bw'oba buli olowooza osobola okuwa emirimu oba okuwa ebintu mu mpaka zino nga zigenda mu maaso, CAF gwe kuyeetaaga. Okuwa ebikukwatako mu kirango kye tugenda kyetubawadde oba kye tugenda okulanga mu mawulire, empapula z'amawulire ya New Vision, Daily Monitor, Bukedde awamu ne Observer mu wiiki eno, kikusaba gwe oba otuwe information oba ebikukwatako ng'okozesa omukutu gwa CAF gwe tugenda okutuwa ekirango ekyo. CAF evuddeyo netuwa ebintu 15 bye tusuubira nti bijja kubeeramu oba byetaagisa mu mpaka zino, ate mwe bannayuganda musobola bulungi nnyo okubituwa. Kinajjukirwa nti mu mpaka ezakagwa eza 2024 eza CHAN 2024 abaatutiimira yali kampuni ng'evuddemu. Ate abamu ku mmwe ne mutubuuza akanyegigeti lwaki omugoloka ate yatimba mu Uganda. N'olwekyo bw'oba olina obumanyirivu mu kutiima, obuno bwe mukisa okutegeeza CAF nti obumanyirivu obwo obulina, ate ebikukwatako byonna obituwadde oba obiweereza CAF. Tosobola kufuna mulimu guno nga tolina ebyetaagisa ebitonotono. Olina okuba ku mutimbagano ogwa webusayiti, ate nga gugwo ate nga abagulaba bawerako. Mu bimpimpi abafumbi oba abategeka ebyokufumba beetaagisa abagenda okuyambako CAF oba basobola okuyambako CAF okutuweereza tiketi oba obupapula obuyingiza abawagizi baffe mu bisaawe n'ebikozesebwa byonna bw'oba obirina. Kinajjukirwa nti MTN Uganda ye yatuwa omulimu guno mu CHAN 2024. Bw'oba olina abakugu oba okuwa abakugu abasobola okuvunula ennimi zonna mu nsi yonna, naddala ennimi ezo ennya eziswako essira, Olufalansa, Oluportugiizi, Oluwalabu awamu n'Oluzungu. Bw'oba osobola okutuwa ensaasaanya oba oli mukugu okusaasaanya amawulire, naawe tukwetaaga. Bw'oba osobola okutambuza ebyo byonna ebikwata ku mpaka zino ku mutimbagano, bw'oba osobola okutulangira oba okututwalira amawulire weetaagisa. Bw'oba olina hoteri zonna n'awasibwamu byonna ebyetaagisa ku mutindo, naawe kino tekikulese mabega. Bw'oba osobola okutambuza abagenyi baffe, bw'oba osobola okutuwa omulimu gwonna ogukwatagana n'ebyo ebibeera mu kisaawe, naawe tukwaniriza, kubanga omulimu ekituleeta mu mpaka zino gwe mupiira ogwo gutuzannya eddakiika 90 oba nezongerwamu endala. Bw'oba olina ebyuma bikalimagezi ng'olina obukugu mu byo IT and Technology Solutions, naye waliwo ekyuma ne kyekyanga ate ne tuddukira mu Kampala okunoonya oyo n'akitereza, naye bw'oba ng'oli tuba kitwangulirako. Abawagizi baffe abanaaba tebasobodde okugenda mu bisaawe bino awanaabeera emipiira, tubateerawo ebifo ebyenkalaakalira we basobola okulabira emipiira gino, ate nga we bafuna n'ebirala ebisanyusa abantu baffe nga bigenda mu maaso. Ezo tuyise fan zones. Oba olina obukugu obusobola okutuwa ekifo ekyo bulungi n'okiyoyota, ate nga n'abantu baffe n'obalabirira bulungi, ate n'ogoberera n'amateeka gaffe, naawe tukwaniriza. Oba osobola okutimba, okutukkiramu ebya printing oba n'okutuwa
okuwa abagenyi baffe okubawa endagiriro naawe tukwaniriza. Abantu baffe abatunda ebintu mu kisaawe nga emipiira gigenda mu maaso, yegwe gwe tuyise concessions management service, naawe tukwaniriza. Bw'oba osobola okutuwa ebintu byonna ebyetaagisa, oba biyite ebyuma oba ebintu byonna byetusobola okwetaaga nga tuli mu mpaka zino, naawe oyanirizibwa. Bw'omala kuteekamu oba okutuwa endagiriro zino oba ebitukwatako, tekitegeeza nti oli omu ku abo abaweereddwa